maaso gaffe gojje oyimirire wakati mu ffe era oyogere naffe tunaawulira mu Yesu Kristo Mukama waffe. Kambasabe mutuuleko abooluganda. Mukama mulungi ekiseera kyonna zembeera zeweewaawo. Oyinza okugamba omuntu nti Mukama yeebazibwe eki ayasuze enjala n'akubuuza kati Mukama neebaza eki, naye Mukama asigala mulungi. Amiina. Oyinza okuba nga olina obukulumaaluma mu mubiri naye Mukama asigala muki? Mulungi. Oyinza okuba nga olina ebisoomooza naye Mukama asigala nga muki? Mulungi. Oyinza okuba nga abaana bazzeeyo ku ssomero nga gwe tonnazaayo wuwo naye Mukama asigala muki? Oyinza okuba nga neyiba akuli bubi ng'akulima akambugu naye newankubadde biriwo ebityo Mukama asigala muki? Mukama yeebazibwe. Tuli mu kiseera kino nga tweteekateeka olw'amakungula. Ng'ekkanisa tumanyi nti amakungula buvunaanyizibwa bwa mukristaayo yenna. Ekiseera ekyo nga kituuse omukristaayo yenna okujja mu maaso ga Mukama nga yeetisse ebirimba, nga yeetisse ebinywa, nga yeetisse ebikungulwa aleetera Mukama ng'akabonero akalaga nti Katonda mwesigwa. Amiina. Nabadde nsoma Bayibuli ey'Oluzungu nga eyogera ku kigambo grain and fruits. Naye twetaaga okwebuuza amakungula kyeki n'okwongera okugayiga ne tugategeera. Ekiseera kigenda okutuuka ng'ekyamazima tewali kufa asigalira nga olabira ddala nga kikugwanira okujja n'amakungula mu maaso ga Mukama. Nabadde ntunuulira ekigambo kukungula nga ndaba nti kwe kukuŋŋaanya ebyo byonna ebyasigibwa oba ebyasimbibwa singa biba bituuse n'obijja mu nnimiro oba n'obijja yonna gye biri n'obikuŋŋaanya n'obijjayo. Oyinza okuba obitwala mu katale, oyinza okuba obitwala waka kubitunda, oyinza okuba kati ng'obitwala ng'Omusamaliya omulungi okugabira abeetaaga, naye nga kyamazima we biba nga bikoze eki? Bituuse. We biba bibala nga byengedde oba nga bikuze. Tukungula ebintu bingi era tukungula mu ngeri nnyingi. Bayibuli nayo eyogera ku kigambo amakungula, okuleka okukungula ffene, okukungula jjambula, okukungula muwogo, okukungula ebikajjo, abalala basizi ba mmwanyi, alala balunzi ba mbuzi, alala balunzi ba mbizzi, alala balunzi ba nkoko, abalala balimi ba bitooke, matooke, abalala kwegamba buli omu alina engeri gy'alimamu. Naye okukungula kasa bibeera nga bituuse okubijjayo okwo kwe kukungula ebirirwedde ebyo ebituuse. Naye Bayibuli nayo mu kitabo kya Matayo essuula ey'omwenda olunyiriri olwa 38 eyogera ku kigambo amakungula. Katusomeyo Matayo essuula ey'omwenda olunyiriri olwa 38. Olunyiriri olwa 38 lugamba bwe luti: katandikire ku lwa 37. N'alyoka agamba abayigirizwa be nti
ebyokukungula bye bingi naye abakozi be batono. Olwasatu mu 8 kale omwami ow'ebyokukungula asindika abakozi mu byokukungula bye. Ago ge makungula. Nti osobola okubeera n'ennimiro nga nnene, waliwo omuntu alima kasooli ku eka 10, waliwo omuntu alima kasooli nga yasiga lubatu. Kaakati era obugazi bw'ennimiro eyo tezifaanagana, naye ye Yesu wano yagamba nti ebyokukungula bingi, abakunguzi be batono. Ekitegeeza nti okukungula ne Kristo kennyini yakumanya era akumanyi, kubanga yakwogerako. Ekitegeeza nti okukungula bwe tukyogerako si kya lwaleero, tekitandise lwaleero. Ne ku Kristo kennyini ekigambo okukungula kyaliwo, era kino mujulirwa, ekyawandiikibwa bujulirwa obulaga nti okukungula tekutandika leero, tekwogerwako lwaleero, naye wabula kwaviira ddala emabega eyo mu biro ebya Kristo. Abalimi bakungula, abalunzi bakungula, n'abakozi mu ngeri yonna bakungula, kubanga buli muntu alina w'afiira. Kasita bibanga bituuse. N'abayizi bakungula, kasita banga byasiga ekiseera kituuse ekyokukungula. N'abantu mu ngeri zonna tukungula, kasita tubeera nga wabaddewo okusiga, okukungula kubeerawo. Waliwo mu bulamu bwaffe obw'omwoyo Katonda bw'atunuulira nga waliwo okusiga okw'omwoyo ate ne wabaawo okukungula okw'omwoyo. Mu mwoyo nga tuvunaanyizibwa okusiga, ate nga mu mwoyo tuvunaanyizibwa okukungula, oba nga waliwo okuvunaanyizibwa okukungula. Ekyo bw'obanga osomye mu Yokaana essuula ey'okuna olunyiriri olwa3:5 n'olwa3:6, Yokaana ayongera okukitulaga. Ekyamazima okukungula tekutandika leero. Olunyiriri olwa3:5 n'olwa3:6 mu Yokaana eno essuula ey'okuna wagamba bwe wati: mmwe temwogera nti esigaddeyo emyezi 4 okukungula kulyoke kutuuke? Laba mbagamba nti muyimuse amaaso mulabe ennimiro nga zimaze okutukula. Okukungulibwa. Olwa3:6 akungula aweebwa empeera, n'akuŋŋaanya ebibala olw'obulamu obutaggwaawo. Asiga n'okukungula basanyukira wamu. Wano Yesu yali alaga nti waliwo okukungula n'okusiga. Era olunyiriri luno olwa3:5 agamba nti tetulowooza nti wakyaliyo ekiseera. Agamba nti tuyise amaaso tulabe ng'ekyamazima okukungula kutuuse.
nga kyekino ekiseera ddala ekyokusitula amakungula tugaleete mu maaso ga Katonda. Tunuulira nga owasiga okuva January nga lumu. Oyinza okwebuuza ebijanjaalo bimala mu ttaka kiseera ki okutuuka okuliibwa? Bw'obanga wasiga kasooli amala kiseera ki okutuuka okuliibwa? Oba lumonde atuuka kiseera ki? Ne bw'oba walunda nkoko zino zibroira ne kuroira ne leyazi. Yisaayisa amaaso olabe nga ekiseera eky'okukungula kyekino. Agamba nti akungula aweebwa empeera, bw'okungula oweebwa ki? Empeera. N'akuŋŋaanya ebibala olw'obulamu obutaggwaawo asiga n'okukungula n'akungula basanyukira wamu. Nti omuntu oyo asiga aweebwa empeera, ate n'akungula aweebwa empeera. Haleluya! Wano kitulaga nti mu bulamu bwaffe obw'omwoyo waliyo okusiga, waliyo okukungula. Nabadde nyongera okulowooza ku bigambo bino eby'okukungula nga ndabanga mu bulamu obw'omwoyo empeera y'okusiga n'okukungula, y'okusiga amakungula gaaki, empeera ge makungula, era amakungula bwe bulokozi. Mu bulamu obw'omwoyo amakungula eri Mukama bwe bulokozi, bwe bulamu obutaggwaawo. Kakati mu byonna bye tuyitamu tumanye nti nno twetaaga n'okukungula emyoyo gyaffe, oba twetaaga okukungula kwega twetaaga okukungula n'emyoyo gy'abalala nga tugikungulira Kristo. Haleluya! Awo amina ebeera ntonotono, kubanga ekigambo eky'omwoyo kikutwala n'olowooza nti obulamu bwange ddala makungula olunaku olwaleero. Is it ready? Is it a ready fruit? Is it a ready crop? Singa Kristo ajja leero bw'annona ddala antwala ng'ekyo kyafunye mu nsi, kubanga olwaleero alina b'atwala, naye singa naawe akutwaliramu obeera ekyo ekimu ku bikungulwa, omwoyo gwo guba gumu ku egyo nga egiri amakungula mu maaso ga Katonda. Bayibuli nayo era ne Kristo kennyini ayongera okutujjukiza n'okutukubiriza nti obulamu bwaffe mu bulamu obw'omwoyo namwo mulimu okusiga, mulimu okukungula. Oyinza okulowoozaako mu ngeri yonna okubuulira enjiri kuno kusiga. Bw'oba ng'olina gw'ogambyeko ku kigambo kya Katonda oba osiga oba okuŋŋaanya. Singa amala n'awaayo omwoyo gwe, ago ge makungula, n'akkiriza Kristo, oyo awulidde ekigambo kya Katonda. Nabadde nyongera okwetegereza wano nti ne mu bulamu obw'omwoyo waliwo okukungula n'okusiga ku lw'ebikolwa ebirungi. Bw'oweeyisa obulungi okungula empisa ennungi, era okungula okukuyisa obulungi.
bw'obanga osize empisa nga si nnungi era ogenda okwesanga nga n'amakungula nga si maki si malungi. Ekitegeeza nti ne mu bikolwa byaffe twetaaga okusiga naye nga tusiga bulungi, kubanga tusiga obulungi era tukungula ki bulungi. Bw'obanga omuntu yenna ng'agenze nabba amakungula ge olowooza kisimiggo? Amiina. Singa omwana agenda ku ssomero n'atandika okukoma mu kkubo, olowooza amakungula ge si kulemererwa? Ebikolwa ebirungi oba ensigo eby'ebikolwa ebirungi ejjamu amakungula ag'ebikolwa ebirungi. Nga tuteekateeka amakungula twetaaga okutunulira mu bulamu bwaffe bwonna. Abasajja abali wano n'abakazi abali wano, waliwo bannaffe abatasize bulungi, waliwo bannaffe abataasiga bulungi. N'atuuka ekiseera eky'okukungula mu baana nga talinaamu makungula. Mu kiseera eky'okukungula mu mukwano nga talinaamu makungula. Waliwo omwami omu yatambula n'ava waka n'agenda eyo, we byamunyiga n'agamba munzizeeyo eka. Ne basitula musitule ne baleeta waka we yava emyaka nga 2. Kooli ko maama w'abaana muteeke mu kisenge awo, naye n'adda mu ddiro ne mu luggya ne yeetala mu birala. We kaggwamu n'alyoka akuba omulanga. Ne bamubuuza, bulijjo mwali? Nti babadde bamuleeta naye ng'amazeemu ennaku eziwerera ddala. Kwegamba bw'osiba obubi era okungula ki bubi. Bwe tuba nga tuli mu bulamu bwaffe tujjukire nti buli lunaku bw'osiga oba okungula osobola okuba nga at the same time byonna nga bitambulidde wamu, y'ensigo ate ge makungula. Kale kyetuva twegayirira nannyini kukungula atuyambe, nannyini kusiga atuyambe. Amakungula gaatandika ddi? Nabadde nkiwandiise wano nti amakungula gaatandika ddi? Nakirabye mu lubereberye, ensi ng'etandika butandisi, okusiga n'okukungula gye byatandikira. Kaakati si bipya olwaleero. Nabadde nsoma mu lubereberye essuula esooka olunyiriri olwa 39 n'olwa 3 nga Katonda agamba Adamu nti egyo emiti giigyo, ebyo ebibala biibyo, ezo ente ziizo, ezo embuzi ziizo n'ebirala biibyo byonna bibyo bikuwadde birire, nga bw'olya nga bw'onywako nga bw'okola ki, n'amazzi agali mu nnyanja nga kuwadde lyako labirira. Ekitegeeza nti awo yali amutumye okusiga ate nga bw'akola ki, bw'akungula. Kaakati buli kye tukola tumanya nti tusiga ate era tukungula. Yonna mu bulamu bwaffe gye tutambulira, buli kye tukola tuba tusiga oba tuba tukungula. Tuli wano, ffenna abali wano tuli wano kubanga tuli mu kukungula. Ate tuli wano
kubanga tuli mu kusiga. Abali wano waliwo eyawaayo omuwendo okulaba nga gwe olwaleero bulina obusobozi obukutuuza wano. Kakati gwe okubeerawo okwo wano oli makungula ga muntu, oba maamawo oba taatawo ne maamawo oba jjajjaawo oba ssengaawo, oli makungula ge. Oba yali neiba yakukwatanga ku mukono, oyo ng'oli makungula gwe okutuula wano, ekyo makungula g'oyo. Kyokka ate mu ngeri y'emu era oli wano kubanga osiga. Waliwo abakulabirako ne bagenda mu kkanisa. Waliwo abakulabirako nga bajja kujjanga mu kkanisa. Waliwo abakulabirako oba abalikulabirako nga balijja mu kkanisa ne bagamba n'abaana b'abaana baabwe nti okugenda mu kkanisa kirungi. Kati oli wano naye oli mu kusiga, olina b'osigira. Ekiseera kigenda kutuuka nga waliwo akungula kubanga gubaddewo olwaleero wano. Waliwo agenda okulemwa okugenda mu geyeena kubanga yalabira ku ggwe n'akyuka. Kakati buli we tuba tusiga ate tuba tukungula. Ekyo nakirabye mu Lubereberye essuula ey'omunaana olunyiriri olwabiri mu ebbiri. Nti bw'oba tosiga oba okungula, bw'oba tokungula oba osiga. Ate kisoboka okubeera nga byombi obitambuliza wamu mu budde bwe bumu. Olubereberye essuula ey'omunaana olunyiriri olwabiri mu ebbiri. Wagamba bwe wati nti ensi ng'ekyaliwo okusiga n'okukungula, era empewo n'ebbugumu, era n'ekyeya n'ettoggo, era emisana n'ekiro. Ensi ng'ekyaliwo okusiga n'okukungula, era n'empewo n'ebbugumu, era n'ekyeya n'ettoggo, era n'emisana n'ekiro. Ti ensi ng'ekyaliwo okusiga kulibaawo n'okukungula kulibaawo, kubanga walibaawo omusana, walibaawo ekyeya, walibaawo n'enkuba. Walibaawo emisana, walibaawo n'ekiro. Kasensi ebanga ekyaliwo okusiga n'okukungula biteekwa okubeerawo. Kati olw'okubanga n'olwaleero ensi weeri, okukungula weekuli ate n'okusiga weekuli, kubanga ekyeya weekiri ate n'omusana weeguli. Enkuba etonnya n'efukirira, omusana ne gwaka ne gukaza. Kaakati singa kakutanda n'oyitibwako ekimu ku byo, tuli mu kabi kanene. Bw'oyitibwako okusiga, tuli mu kabi. Bw'oyitibwako okukungula, tuli mu kabi. Lwaki? Kubanga singa oba okungula n'otazaayo nsigo, olowooza ki ekinaamera? Amiina. Singa oba osiga ate n'otakungula, bano bataata kingi babiyiseemu ebyokulima, n'osimba ebijanjaalo byo n'omala n'obivaako, ne byengerera eyo ne bikalira eyo. Tetuba mu kabi kanene? Kaakati buvunaanyizibwa obwa buli omu ku ffe okusiga, ate buvunaanyizibwa obwa buli omu ku ffe okukungula. Amiina.
abazadde musige bulungi, mukoolere bulungi, mutemeretemere bulungi. Ekiseera eky'okukungula kinaaba kituuse, tufunemu amakungula amalungi. Abaami musige bulungi. Waliwo omusajja omu bannange yalinga n'abaana abato ng'abalabanga maama w'abaana. Obwana bw'abandi obw'amasomero tabuyitako, abaana b'abandi abatambula mu kkubo tabayitako. Lwali olwo anti yali akyali muvubukavubuka. Lwali olwo nga naye azaala ng'omwana we atuuka okukulakulamu. Siniya 1 n'afuna eyamukwakkula kwa. Ate n'atamutwala. Agenda okubuuza nti kiki? Tigundi muleete. Yatwala oli mu kkomera n'awoza bingi nnyo, omwana wange muto mutadde mu sukulu fiizi, naye nga ye yeerabidde byakola bulijjo. Kwegamba bw'osiga wabeerawo amakungula, bw'osiga obubi wabaawo amakungula, bw'osiga obulungi wabaawo ki? Amakungula. Abaana bangi abejjusa ng'ekiseera ky'okusiga kyaliwo ne batasiga. Baamugambanga kino kireke. Omwana omu yali agamba nti nejjusa, lwaki saawuliriza jjajja? Jjajja yaŋŋambanga okusoma, n'aŋŋambanga okukola nga ndaba mbonaabona. Omuvubuka n'antwala, yaŋŋamba ntwala Kampala. Naye ennyumba gye tubadde tusulamu we ntuukidde wano batubanja emyezi 7, naye landiroodi aŋŋambye nkusonyiye naye va mu nnyumba yange. Konze ennyumba ya ssente mmeka? Ya mitwalo 2 ng'eri Kampala. Ya mitwalo emeka? Naye nga landiroodi amubanja emyezi emeka? 7. Landiroodi n'amugamba nkusonyiye neekola ki? Bwe omwami ye yali yabiraba dda nga bisusse biyitiridde, n'amugamba kaŋŋende enkomawo. Bwe yagenda teyadda, ng'amuleetedde abaana 2. Omu mwannyina wa musajja, omu mwana waabwe, bamuzaala 2, n'amulekera n'olubuto. Kati n'agamba omwana namuzaala naye namwezaazisa mu nnyumba. Katono nfe. Mu nnyumba twalamu bipapula bino ebya seminti n'ebibokisi. Mwe ennyumba ey'emitwalo emeka? N'agamba singa nawuliriza jjajja, kubanga omusajja yantwala nga yanzija mu ssomero nga ndi mu kya 6. Ssaawa zino neegomba n'eddoodo gwe nalyanga nga ndi wa jjajja, naye sikyamufuna. Osiga naye osiga otya? Ekiseera ky'okusiga Mukama atubeere. Abazadde bangi bagamba nze omwana atanfaako, omwana atandiiko, abaana bafa ku gundi. Bataata bagamba bafa ku maama, bamaama bagamba bafa ku taata. Kubanga obudde bw'okusiga bwaliwo, kati ng'obwo bwakukungula. So Mukama atubeera abantu ba Katonda, ekiseera eky'okusiga n'okukungula tukole ebyo bitugwanira. Ekyamazima waliwo empeera eri mu kukola Katonda kyagamba, kubanga ebyo Katonda byatuyise tusige, ate tusige bulungi. Ekiseera eky'okukungula tukungule tuleme kubirekayo. Amiina. Tuleme kubireka mu nnimiro okuvundiramu. Waliwo abantu abatafaayo.
n'atafiirayo ddala. Ekiseera kyakujja mu kkanisa bannaye mujje tuleeta amakungula, taliiyo. Bannange omugundi omwana ayagala okusoma mu famire, taliiyo. Bannange buli kimu, taliiyo. Kale bannange ku mulimu gye tukolera gundi agenda kuwasa, gundi agenda kufumbirwa, tateekayo. Kaakati kwegamba naye buli kimu bwe tukola obulungi wabaawo okufuna obulungi. Tukole bulungi mu mbeera zonna. Nalabye wano nabasoma mu kyamateeka kye twasomye ekitundu kiri essula eya 28 nga ndabwa nti omuntu bw'okola obulungi nga Katonda bw'ayagala ofunamu. Olunyiriro olwasoose lugamba nti awo olunaatuukanga bw'onoonyiikiranga okuwulira eddoboozi lya Mukama Katonda okukwata ebiragiro bye byonna bye nkulagira leero okubikolanga, Mukama Katonda anaakugulumizanga okusinga amawanga gonna agali ku nsi. Okitegeera nti bw'onaakolanga Katonda nga bw'alagira ajja kukugulumizanga okusinga amawanga agali ku nsi. Katonda ajja kusukkulumyanga mu ngeri emu oba endala ng'akusukkulumya nga ne bw'aba wa misinde kipolitiiki kitegeeyi ani abo ab'emisinde nga ne waaba ali bw'atyo takugoba n'akusanga kubanga Katonda ajja kuba akugulumizza. Agambye nti n'emikisa gino gyonna ginaakugiranga giwulirize, ginaakutuukangako bw'onoowuliranga eddoboozi lya Mukama Katonda wo. Wulira akugamba nti bw'onaakolanga nga bw'akugambye ng'ojjukira nti buli lunaku kuba kusiga, buli lunaku kuba kukungula. Agambye onaabanga n'omukisa mu kibuga era onaabanga n'omukisa ne mu kyalo. Bw'omanya ebiro n'ebiseera oba n'omukisa. Amiina. Abantu bangi kugamba ekkanisa kugamba ennaku zino waliwo ekiseera kye nafunanga kyakusaba naye nga ndabanga Katonda alina wasasulira omuntu akoze obulungi. Nga ndaba nga waliwo ekiseera omuntu akoze obubi nga Katonda amuyitako. Naye wano agambye nti onaabanga n'omukisa mu kibuga era onaabanga n'omukisa ne mu kyalo. Kitegeeza nti abalala banaabanga balumwa enjala gwe nga tolina njala. Obwavu bujja kubeeranga bungi nga gwe wuwo lugero. Kyekyo kye bategeeza. Kiyinza okuba si kibuga kya mu kyalo, si kyalo kyeri. Naye in season and out of season Bayibuli y'Oluzungu bw'egamba. In season and out of season. Abantu bajja kuba bagamba nti abaana ab'omulembe guno, abaana tebawulira ab'omulembe guno, nga gwe olwo lufumo mu bulamu bwo. Nga gwe owuwo aliko enkizo mu nsi eyonoonese eno nga nedda. Abantu banaabanga bagamba nti abantu bagamba nti amaka gasattulukuse, amaka goonoonese, ennaku zino amaka tegakyalimu ssanyu kubanga tubiwulira ebyo, naye nga gwe olwo lufumo gy'oli. In season and out of season. Agambye nti ekibala ky'omubiri gwo kinaabanga n'omukisa. Tinaabaana bo banaabanga naki? N'omukisa. Bw'onaakolanga obulungi, bw'onaamanyanga ebiro n'okolanga nga bwe kisaanira okukola mu biro ebyo, mu kiseera ekyo, mu budde obwo. Naddala abaana abakyali abavubuka nga tonnatuuka mu myaka 9 mu 5 nga tonnagituuka. Fuba. Tufube kubanga tukyalina amaanyi. Agambye nti
n'omukisa n'ekibala ky'ettaka lyo kinaabanga n'ekibala ky'ettaka lyo kinaabanga n'omukisa, n'ekibala ky'ekisibo kyo n'ekibala ky'ekisibo kyo kinaabanga n'omukisa, n'ezzadde ly'ente zo n'abaana b'embuzi zo, ekibbo kyo kinaabanga n'omukisa n'olutiba lwo lw'okugoyeramu, kyentamuuyo teekalirenga. Onaabanga n'omukisa bw'onooyingiranga era onaabanga n'omukisa bw'onoofulumanga. Bw'ojja mu maaso ga Katonda, bw'ojja mu kkanisa n'okola nga bwe kyetaagisa, bw'ofuluma ofuluma n'omukisa. Ate bw'ogenda mu makaago, mu nnyumba yo, ku mulimu gwo n'okola nga bwe kyetaagisa, onookomangawo era n'omukisa, ng'ofuluma n'omukisa, ng'okomawo ate n'omukisa. Agambye nti olw'omusanvu nti Mukama anaakubiranga mu maaso go abalabe bo okuba abakugolokokerako, ti bw'onaakolanga bw'otyo Katonda yennyini agenda ng'okulwanirira. Agambye nti Mukama anaalagiranga omukisa okuba mu ggwe n'amawanika go ne mu byonna by'oteekako omukono gwo, era anaakuweeranga omukisa mu nsi Mukama Katonda wo gy'akuwa, awo waakutadde anaakuweerangawo omukisa. Oba waliwo omuntu abagenda ku ssomero, eyo yensi Katonda gy'akuwadde anaakuweerangayo omukisa. Oba ogenze ku mulimu, omulimu ogwo anaagukuweerangamu omukisa, ekifo ekyo anaakuweerangamu omukisa. Waliwo abantu abawasa n'abafumbirwa mu families ne bagamba famire yawo mwagenze, naye gwe Katonda anaakuweerangayo omukisa. Agambye nti Mukama anaakunywezanga okuba eggwanga ettukuvu eri ye. Kugamba Katonda bw'okola by'ayagala akutemeratemera, n'akuwaguulirira, n'akulongoosanga bulijjo, n'akusaanyizanga bw'okola by'ayagala. Kyawo amawanga gonna ag'oku nsi ganaalabanga ng'otuumiddwa erinnya lya Mukama ne gakutyanga. Mukama yeebazibwe. Bw'onaanyiikiranga okumanya ebiro n'ebiseera, abooluganda, Mukama atuwa ekisa obuteerabira nti waliwo ebiro eby'okusiga, waliwo ebiro eby'okukungula. Ate buli we tubeera tuba tuli mu nsonga bbiri, tuba tusiga ate mu ngeri y'emu tuba tukungula. Haleluya. Ti era Mukama anaakugaggawazanga olw'ebirungi mu bibala by'omubiri gwo, ne mu bibala by'ensolo zo, ne mu bibala by'ettaka lyo, mu nsi gye yalayirira bajjajjaabo okukuwa. Mukama anaakugulirangawo etterekero lye eddungi eggulu okuba enkuba y'ensi yo mu budde bwayo, n'okukuwa omukisa, n'okuwa omukisa omulimu gwonna ogw'omukono gwo. Mukama anaakugulirangawo etterekero. He will always open for you treasuries. Nga tokalira, ng'olina okwagala okutakalira, ng'olina ekisa ekitaggwaamu, ng'olina okufaayo okutaddirira, okutakendeera, ng'olina okusonyiwa okw'olubeerera, nga Katonda akuguliddewo amawanika ge, ng'ensawo zo tezikala, ng'ebisibo byo n'ennimiro zo nga tezikalira.
waliwo omuntu gw'otunuulira n'olaba ng'aweereddwa Katonda omukisa, n'olaba ng'alina okwagala, ng'alina okufaayo, ng'alina okwetowaza, ng'ate alina n'essente, alina n'amaka agalimu emirembe, n'olaba ekisa kya Katonda n'ogamba naye omuntu ono ky'amazima ali ku Katonda. Katonda amuviiriddeyo abantu. Waliwo abantu abalina amayumba ng'amanene nga galimu essente naye nga tegaliimu mirembe, nga tegaliimu ssanyu, tegaliimu kwagala, tegaliimu kufaayo, tegaliimu kulumirirwa, nga gali awo nga waliwo ebibulamu. Naye ate waliwo gw'olaba ekyamazima n'okkiriza nti wano waliwo Katonda mu ngeri ey'enjawulo. Kale Mukama atubeera abooluganda, kubanga twetaaga okuweebwa ye Katonda. Tumanye ti buli ssaawa tuba tusiga. Agambye nti era onoowolanga amawanga mangi, so teweewolenga. Era Mukama anaakufuulanga omutwe so si mukira. Buli lunaku ajja kugulumizanga, ajja kuwanikanga, ajja kuyimusanga, ajja kusitulanga, ajja kwambusanga, ajja kukusukkulumyanga, so si kuzza wansi na kuzza wansi na kuzza wansi. Amiina. Nga mu mwoyo buli lunaku oyongera okukula mu kumanya Katonda, nga mu mwoyo buli lunaku oyongera okweyongera okutya Katonda, nga mu mwoyo buli lunaku oyongera okwewala ekibi, nga mu mwoyo buli lunaku oyongera okwekuumira mu butukuvu ne mu butuukirivu. Haleluya. Agambye nti era Mukama anaakufuulanga omutwe so si mukira, era onoobanga waggulu so si wansi. Bw'onoowuliranga ebiragiro bya Mukama Katonda wo, ekitegeeza nti wano ebbanja lye tulina lya kuwulira Katonda agamba ki mu biro bino. Mu kiseera kino kyakusiiga, kyakukungula. Kankole, waliwo oluyimba lwotera okuyimba awo mu zino ennyimba eza contemporary praise. Lulimu ebigambo ebigamba nti sijja kutuula nga basiga, nange kansige nabo, bwe baliba nga bakungula, nange kungule nabo. Sijja kutuula nga basiga. Katukayimbe ffenna wamu. Sijja kutuula nga basiga, nange kansige nabo, bwe baliba nga bakungula, nange kungule nabo. Mukama abeere nammwe.